Hello everyone, good morning. Nze Nnaalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga basese muli mutyeyo bassebo ne bannyabo naffe gye tuli bulungi mwebale gyonna gye mutuusaako engalo mwebale nnyo ne gye mutatuusaako ngalo egyo gye mutateekeddwa kukola era musigala muli bantu balungi nnyo nnyo nnyo. Olwaleero njagadde tutunuulire ensonga yaffe ey'emirimu. Ennaku z'omwezi ziringa 2 Ogwokubiri 2022. Kale neesaaze nga lunaku lwa njawulo luneewuunyisizza. Anyway, kaakati mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga mukutu guno, mwebale commentinga, mwebale obuwagizi bwonna, okulaga okusiima kwammwe era nange bwe ntyo nsiima, mwebale okubeera appreciative. Eriyo abagamba nti bannange Nnaalongo okutte ku bulamu bwaffe obukyusizza, ekyo nkyebaliza omutonzi okuba nga nsobosezza okukituukako era bwe ntyo mbakuutira omukutu guno tugutambuze abantu basobole okugumanya era bakuganyirwemu kibeere nga obulungi obugulimu tebukoma ku ffe ffekka wazira twagalize ne bannaffe era n'ebyo tuyize tubiteeke mu nkola. Okuwabula kukkirizibwa, kuteesa kukkirizibwa, kale abasinga okuteesa batera kubeera ku WhatsApp group naye nga ne comments ezo ze muteekayo bambi nnungi nnyo nnyo nnyo. Mbatumiddeko mwenna abali mu Container Village, abali mu Kikuubo, ku Namirembe Road, ku Luwumu Street, mwenna abali ku Jinja Road, Kampala Road, mbatumiddeko abali e Naakulabye, Kasubi, abali Banda, Kireka, Kyambogo, abali e Nateete, Wakaliga, abali e Kabuusu, bannange mwenna mbatumiddeko bannakibuga kubanga kati eno topic tuli ku ya mirimu. Kikulu nnyo 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 okutereeza emirimu gyaffe. Kale tugenda kulaba omulimu kye ki? Omulimu kye kintu kyonna omuntu ky'okola n'okissaamu amaanyi go n'amagezi go n'obudde bwo n'ofunamu omuganyulo nga gwa kusasulwa era ng'ensasulu eyo ebiseera ebisinga eba ya ssente. Ogwo gwe bayita omulimu. Tosobola kukeera nkya n'ogamba nti nkola mulimu ne bakubuuza okola mulimu ki nti nsabiriza. Newaakubadde oba otaddemu amaanyi amagezi n'obudde naye awo oba tokola wazira oba osabiriza buki? Osabiriza. Okukola omulimu ate kyo kye ki? Okukola omulimu kwe kuwaayo ggwe obudde bwo ne weenyigira mu bikolwa ebyo ebigenda okufunyisa omuganyulo guno naddala ogwa ssente. Eri abantu abagamba naye nze nkola naye sifuna, kiki ky'aba ategeeza? Okufuna omuganyulo ng'obadde okola kwe kuba ng'osasulwa era ebyo ebiba bikusasuddwa nga bisobola okuyimirizaawo n'oba nga weemalira ebizibu byo. Okwo kwe bayita okufuna. Abantu abali naddala mu busuubuzi okufuna kwabwe basinga kukubalira mu magoba, obungi bw'amagoba bw'afuna. Katugeze bw'asuubula ekintu 30,000 n'akiteekamu entambula ya 5 n'akitunda 50,000 abala nti kati afunyeeko 1,500 olwo aba afuna. Naye ate eriyo omuntu y'omu era asobola okukisuubula ssente ng'ezo ate ye n'akifunamu 50,000 nga ge magoba. Abo nabo gye bali. Kaakati tutunuulira ne tugamba nti ebika by'emirimu. Tulina ebika by'emirimu bimeka? Ebika by'emirimu gye tuyita emirimu ffe ng'abantu byalibadde 3. Omulimu ogusooka gwe mulimu ogw'ensikirano. Gino gidda mabega mu bulandira bw'obujjajjaffe. So tekitegeeza nti olw'okuba jjajjaawo yali mulusi wa bikapu nti olwo mwenna mujja kuluka bikapu. Nedda. Mu ngeri eno singa osalawo okutunda katugeze ebiruka ebikapu kati ng'ensansa oba okyali mu mulimu gwe gumu ogwo ogw'ebikapu
oyinza okugamba nti nze sigenda kutunda nsansa, sigenda kuluka bikapu, naye kansubule ensawo z'abakyala n'ez'abaami, era osigala okyali ku mulimu gwe gumu ogwo. Singa jjajjaawo abanga ssente nti yaziggyanga mu lusuku, katugeze nga yalima ensuku ze nga ye mw'aggya ssente, osobola okulima emmere, awo oba okolera ddala omulimu gwa jjajjaawo. Osobola okusuubula emmere, era oba okyali mu mulimu gwe gumu. Osobola okukola wooteeri, era oba osigadde okyali mu mulimu gwe gumu. Awo nno osigala okyatambula bulungi ne jjajjaawo oyo. Jjajjaawo bw'aba yasuubulanga emmwanyi, osobola okuzirima era n'ozifunamu. Osobola okuzisuubula oba n'otunda ebyo ebiva mu mmwanyi, era osigala omulimu ogufunamu kubanga oba okola ekintu ky'ategeera. Ekyenjawulo ekiri ku busuubuzi nti abantu abaliko amaanyi ga bajjajjaabwe nga baali basuubuzi beesanga nga basobola okukola obusuubuzi obwa buli kimu. Lwaki omulimu ogw'ensikirano gwanguwa? Olw'ensonga nti ebizibu ebigulimu, obwangu obugulimu, omukisa obugulimu, bajjajjaabo okusinziira nti baagukolako omulimu ogwo byonna baba babimanyi. Kale mu ngeri eyo bakukulembera, bakuwabula, bakubuulira nti kaakati wano w'otuuse kola bw'oti, wano w'otuuse kola bw'oti, kubanga bo baaguyitamuko omulimu ogwo bagukola ki? Bagumanyi. Ki ekyenjawulo? Kaakati singa olumba omulimu n'ogamba nti nze sigenda kukola mulimu gwa nsikirano, ŋŋenda kugunjaawo omulimu gwange. Kubanga leero tuli baana, naye enkya ffe bajjajja. N'abo bajjajjaffe tebaasooka kubeera bajjajjaffe. Abo be twenyumirizaamu nabo baasooka kubeera baana nga ffe. Ne bakula, ne bazaala, ne bakola ebyo byonna bye baakola, ne tuba ng'essaawa eno tubeenyumiririzaamu. Kale mu ngeri eyo nange leero bannaaye ŋŋenda kugunjaawo omulimu gwange ogwo gwe nnaakola nze nga nze. Tukimanyi nti bajjajjaffe nga banaakola gino emirimu gye baakola baafunanga endagiriro. Naye kakati ffe tukedde omulembe gwa .com. Mulembe gwa .com tugenda kuyiiya emirimu gyaffe. Nze ŋŋenda kukola mu ki? Mu IT. Ŋŋenda kukola mu IT. Very serious. Nkolewo ka office kange, nteekemu kompyuta ziizo, ndeete abaana, tutendeke abaana IT. Si kirowoozo si kibi. Tusobola okugunjaawo emirimu emipya mu ndyo zaffe. Buno nno bwe bukulu bw'obujjajjaffe. Buli lw'olowooza okusukka abaana bo b'ozadde, olwo oba ozimba lulyo. Olulyo be bantu ababeera abooluganda nga migigi gya njawulo, okugeza jjajja, taata, baana, bazzukulu, nakabirye n'abalala. Kati gwe ng'ogunjaawo omulimu gwo, sooka weebuuze, omulimu ŋŋenda kugukola naye abantu bange balisobola okugukola? Olw'ensonga nti obumanyirivu bwonna bw'ogenda okugufunamu, omukisa n'ebirowoozo ebirala byonna, obuyiiya na buli kimu bigenda kusigala bitambulira mu musaayi gwo. Naye banaasobola okubanga banaasobola okuba nga batambuza omulimu ogwo nga ggwe bw'oguteeseteese? Kale ng'ogunjaawo omulimu guno, kakasa nti otambula ne bajjajjaabo. Bayigirize ky'okola kuba bo basobola okukikuuma ate ne bakiyigiriza n'abaana bo. Bo balina obusobozi. Gwe tomanyi bulamu bwo gye bulaga. Tomanyi bw'oligenda emagombe olimalayo bbanga ki, oliba na bbeetu ki. So bo bwe baba bategedde nti awo omulimu gutambula bwe guti. Sigamba nti babeera totally ignorant. No, bino ebintu batusinza tekinologi na buli kimu. Naye kubalaga enkola gye bakolamu ebintu bino,
Ekibeewuunyisa nti ogenda n'ogamba nti ogenda kubalaga ate ne bafundikira nga be bakulaga, meaning nti ate bo baba bamanyi n'okkusinga naye kikukakatako okubalaga. Wano mu process w'ogambira nti obalaga naawe oba weeprogramminga mu ggwe munda okuba nti omanyi bulungi kino ky'okola. Kale bw'oba obalaze kyanguyira abaana bo okufuna obumanyirivu mu bintu nga bino n'okuba nga ebintu nga bino bisobola okutambulira mu musaayi gwo. Omulimu guno gw'ogunjizzaawo gutuuka nga guli mu musaayi gwo nga guli programmed munda mu DNA yo okugeza omulimu nga obwa ddereeva, obwa makanika. Eriyo families ezimanyiddwa nti bo bamakanika. Bw'atakanika avuga emmotoka, bw'atavuga mmotoka asuubula sipeeya, kwegamba naye nga mu buli ngeri ali mu field y'emu eyo. Ensonga enkulu ennyo okuyingiza bajjajjaabo mu by'okola ne bakuwa endagiriro ya buli kimu na butya bw'osobola okusikiza omulimu gwo eri olulyolwo. Obuzibu abantu abangi nga bakola emirimu gino tebafaayo eri bajjajjaabwe, yaafa ku kuba nti akola emirimu gye ye nga bw'aba agyagala. Kale mu ngeri eno nga gigootaana, kati bwe gitandika okugootaana addukira wa musawo agitereeze. Bw'atuuka eyo omusawo ng'asooka amugamba sooka ompeeyo ku nviiri zo ng'azimuwa, mpa ku njala zo ng'azimuwa, ng'amukolera yirizi nga ye agasseemu ebirala by'ayagala. Bw'amala ng'agisalira enkoko ng'agimuwa ng'amugamba genda ogiteeke mu ki? Ogiteeke mu mulimu. Kaakati nga naawe oleeta yirizi nga teeka awo mu kaseefu awabeera ki? Awabeera ssente. Ng'okola nnyo ng'ofuna. Ng'okola nnyo ng'ofuna ng'ogaggawala. Naye ebyo bikoma ku ggwe. Eno ng'oli ew'omusawo basooka ne bakuwa amateeka. Bwe bamala okukuwa amateeka ye gabeera gatya? Gabeera nti etteeka erisooka, yirizi eno ogenda giteeka w'oteeka ssente. Ninawo kaseefu we nteeka ssente. Mw'oba ogiteeka nti ye kaakati mu ssente ezo ggwe wekka gw'olina okukwatamu. Wangi jjajja, ggwe wekka gw'okwatamu. Ng'osooka okibalaabalamu ng'olaba kisoboka. Nze nja kutuuliranga ddala awali ssente. Nja kisobola. Jjajja nja kisobola. Nti ye era bizinensi eno ggwe wekka gw'olina okuggulangawo. Owulidde? Jjajja ekyo kyangu nnyo kubanga era kati tuli abakozi, nze n'abakozi nabo babiri abavubuka abampeereza. Okuggulawo ekyo kyangu nnyo jjajja nja kukisobola. Nti ye tokwatanga ssente n'oziwa abooluganda lwo. Owulidde? Kaakati jjajja ngamba wazaaki nga n'okunkyawa bankyawa. Bankyawa tebanjagala olw'okuba ndi mwavu, bo bagagga bansosola. Ekyo tekiyinza na kusoboka. Kati ngamba wazaaki nti ekyo kirungi. Ekisembayo yirizi eno ojja gisaliranga enkoko mu buli nzikiza. Owulidde? Nti ye kale jjajja. Kale ng'olyoka otandika obbirowoozaamu awo ng'osooka weebuuza ng'ogamba naki ekiyinza okugaana? Tewali kiyinza kugaana. Wali ku ssente nja kutuulangawo nga nze mbawa baalansi, buli kimu nze nteekayo nze mbala. Ekyo kyangu nnyo. Okuggulawo nja kkeeranga mbasooke. Abaana abo balugezigezi naye nja kkeera. Bwe kinaakyetaagisizza kale nga biteereddemu nja ggulayo akamotoka nsobole okkeeranga. Nti bano abooluganda tebammenya, ndaba banvaako nange sirina kyenkola kye mbaagaza. Enkoko obukoko ate bwe binaabitambula bulungi nga lwaki sigisalira nkoko? Nja kugisalira nkoko. Kale byonna nga biwedde ng'okomawo ng'oteekayo yiriziyo.
gulawo tekayiriziyo ng'otandika kukola. Wamma gwe ng'okola nga ssente zijja. Genda okulaba omwaka guweze. Abakozi abaali ababiri tebakyamala. Edduuka lifunze. Weetaaga okugaziwa. Kaakati bano ab'ekika bakuyita bakugamba owaaye jangu tutuule mu nsonga z'abajjajja. Ng'ogamba nze sigendamu oyo sirike temumbuulira. Lwaki? Kubanga olina yiriziyo etekubanja kyoto, tekubanja mwenge mu ndeku, tekubanja kifundikwa. Osalira nsalira enkoko ebintu ne bitereera. Kati bino eby'ekika toyagala kukola ki? Toyagala kumanya. Kaakati omaze okugaziya edduuka, oleese abakozi bangi. Weesanze ng'ate kaakati meeting zifuuse meeting. Weetaaga okufuna ku zi contract. Tokyasobola kutuula mu dduuka. Oddusa ozzeeyo wa jjajja. Jjajja kaakati sikyasobola kutuula mu dduuka, tukoze tutya, wali oŋŋambye ssente zino nze nzekka nze nino zikwatamu. Kale kino eky'okuggulawo nsobola okuggulawo naye ate okukwatamu ssente. Mbadde nsaba mukyala wange ajje atuulengawo olaba otya. Nga jjajja akugamba omukyala muleete tumuwange naye abe ng'asobola okukwatamu ssente. Omukyala omutwalayo maama agoberera bugoberezi kye bamugamba kyakola tamanyi naki kigenda mu maaso. Ng'omuleeta ng'omugamba njagala tutandika okukola ffenna ng'asanyuka ng'amanya ajja kwawula ez'enviiri, ayawule ez'engoye, ayawule nga bw'akola ki bw'ayagala akugulemu ne kapoloti azimbe eka waabwe. Owulidde? Ezo zonna pulaani kati z'ayina azze mu bizinensi. Nga mukola nga bizinensi etambula buki? Bukwakku. Kati obuzibu munnyuka ssaawa 5 za kiro. Munnyuka ssaawa 5 za kiro ogenda okuvuga okutuuka ewaka nga ziri 6, n'abako olya emmere nga ziri 7, ate nga ku 10 olina okuzuukuka weeyuna okudda ku mulimu. Otera okeere kubanga kati wafunayo abakozi ab'olugezigezi. Bakeera mbu baagala kulongoosa. Kaakati ne weekanga nga weebaka ssaawa 3 zokka bwe ziti nti 1, 2, 3, 3 hours nga ze weebakira. Owulidde? Sigamba nti mbi kubanga abali ku kyeya Japan ze beebakira era bakola nnyo. Kati naawe okola era oli mu kufuna. Omaze okufuna abooluganda abaali bakukyawa bakomyewo bakusuuta bakuleetera ebiboozi nga bwe bakutegeeza nga bali baganda abaali abagagga bwe baayavuwala. Kaakati naawe ebiboozi ebyo bikunyumira okuwulira kubanga baakubonyaabonya nnyo ng'oli mwavu. Kaakati ofunye emikwano egy'abooluganda. Obatwala ku kyemisana ne mulya. N'omuwa ssente genda osasule wali. Owulidde? Zino beerako nazo awo mu nsawo. Owulidde? Olwo weerabira. Kati ekiseera kituuka ng'okusalira kutuuse. Osalira, olina okusalira buli mwezi. Weesanze nga olina okufuluma eggwanga ng'onootera okusalira. Ate bikukwatiddeyo. Kati bikukwatiddeyo tosobodde kudda mu budde osalira ate ogwokubiri. Kati egyo myezi 2 tosalira. Kyengezaako okubalaga kiri nti buli lw'okwata ekkubo eritali lya buwangwa bwo tebiba byangu. Kati tunuulira ono. Olw'obungi bw'emirimu yeesanga nga takyasobola kubeera mu ssente yekka. Ekintu ky'ataatunuulira wali nga bamuwa obukwakkulizo. Ssente yazirekera madaamu. Madaamu atuula wali afuna essimu iPhone abeera mu sseereza. Abakozi batuuka okwetaaga change nga talina gava wano ku ssimu ku WhatsApp kwali alagira bulagizi. Diana, gula waawo ojjamu meka. Kati zizeemu ezo oba omuwa. Tamanyi nti ebintu ali mu kubyonoona. Owulidde? Kaakati abooluganda be baakugamba beweesembereza omulimu gwe wali olina okuggulawo olw'obudde obutono bw'ofuna okuwummulako weesanze nga tokyasobola kukeera. Kaakati yirizi ekalubye. Yasooka n'eryanga enkoko n'ekukolera. Eyali akola 10,000
n'otandika okukola akakadde ka ssente kamu kitundu bubiri, nga buli lwe lubanga obwalisusse ku bubiri nga byesiba ng'osala enkoko. Bwe wabuuza jjajja yakugamba nti anti kati bw'oba oyagala ssente zeeyongereko, gisalire embuzi. Ng'ofuna embuzi ng'osala siteeke ng'erinnya oli mu bukadde 10. Bukadde 10 obwo tebusukkawo. Jjajja nkoze ntya? Tigisalire nte. Ng'osala nte. New Year's Eve abantu nga balya. Ssente nga zijja obukadde oli mu 10. Nga biryoka byesiba omulundi gumu. Jjajja nkoze ntya? Simu ya jjajja teriiko. Nayirizigwe tosobola kumbulya ddala kye nsobola kukola? Ng'eri okugamba nti njagala ensolo nga y'amagulu 2 naye nga terina byoya, nga galyoka gakumyuka. Ogenda okuddayo ewa jjajja eyakuwayirize nga yasenguka ate nga yali musajja eyali yazimba amaka ge nga toyinza kusuubira nti ayinza okukeera enkya n'akola ki? N'asenguka, naye munnaye yatundawo. Waatuuka ne wafunda n'atundawo ne yeeyongerayo. Kaakati ebintu bibi, ebintu bibi, ebintu bitabuse. Katonda bw'aba akusaasidde bisobola okutandika okusaanawo. Bubi nnyo byonna. Naye bw'aba takusaasidde bisobola okuyunjiza abantu bo nga buli akusemberera yafa. N'ofiirwa abaana ne baggwaawo, n'ofiirwa buli kimu ne kikola ki? Ne kiggwaawo. Mu pulogulaamu yaffe eno sumulula emirimu gyo. Sumulula omukisa gwo ogw'emirimu. Tugenda kulaba osobola otya okusumulula omukisa gwo. Era ng'olwaleero ŋŋenda kukuwa omutendera ogusooka gwe tutandikirako nga tusumulula omukisa gwaki? Gw'emirimu. Omutendera ogwo gubeera nti ofuna emmwanyi 9. Emmwanyi ezo n'osula nazo. Okeera nnyo nga mmambi asala. Emmwanyi ezo 9 n'oziyiwa ku busubi obukuli awo kumpi. Oba toyambadde eno waggulu, oyambalako wansi. Abakyala tubeere mu buleega, tetuuta mabeere wabweru nedda. Tubeere mu buleega bwaffe. Genda ku musulo ogwo ogambe nti ayi bassaalongo, ayi bannaalongo, mpaawo kitakya, n'omusulo gukya ku nsiko. Nange nsaba kati awo tandika okunaaba omusulo ogwo. Ogukubako bw'oti n'engalo nga bw'oyisaako n'onaabira ddala n'ogamba nti mpaawo kitakya. Nange njagala amaziga okukaaba, ebiwoobe, ennaku, byonna ebibadde bintambulirako, ebisiraani, amalogo, byonna bikye ng'omusulo guno bwe gukya ku ki? Ku nsiko. Era obutakola, obutaganja, obutaweebwa, obutafuna, byonna byonna njagala bikye ng'omusulo guno bwe gukya ku ki? Ku nsiko. Naaba mu maaso, naaba mu mutwe, naaba emikono, naaba obulago, naaba wenna, ne mu maaso tonnyezaamu. Naaba ogambe nti njagala omusulo guno gugende okunkalako ku mubiri guno. Era n'okukala ku nsiko okwo nga nange ebizibu ebyange byonna bikoze eki? Bikaze, biweddewo. Omukolo guno tusobola okugamba nti ŋŋenda gukolera ennaku 3 oba ŋŋenda gukolera ennaku 9. Eriyo abagamba nti bw'oba okola omukolo guno ogwa mpaawo kitakya, okozesa eddagala lye bayita mpaawo kitakya. Ekyo kiva mu mukono gw'omuntu ng'asobola okukozesa eddagala. Si buli muntu yenna nti asobola okukozesa eddagala. Naye n'abo abasobola okukozesa eddagala ate emmwanyi tezibazira. Kyova olaba nze mbalagirira mmwanyi. Naye bw'oba oli mukozi wa ddagala osobola okukozesa mpaawo kitakya n'omamirirako kuli ku nsiko. Bw'omala okozesa emmwanyi zino n'okoowula bajjajjaabo, kati awo n'omamirirako mpaawo kitakya oyo
ku busubi obwo, olwo n'otandika okukuba omusulo ogwo nga bwe weeyisaako, nga bweyerula bw'ozza emabega ng'ojja mu kyenyi, n'onaaba nga bw'olaamiriza ggwe buli ky'oyagala kikye. Buli ky'oyagala kikye, kiba kijja kukya. Nabagamba gino emikolo gyaffe gitambulira nnyo ku addiŋŋana, gukole gulemereko ate gukole n'omutima gumu ng'okkiriza nti ky'okola kigenda kutereera nga bw'okyagala. Kale nga tumaze okukola omukolo gwaffe ogwo ogwampaawo kitakya, mu ssuula yaffe eneddako ey'okusumulula omukisa gwaffe ogw'emirimu, tugenda kulaba ate bwe tumala okunaaba mpaawo kitakya kiki ekiddako awo, kubanga era waliwo ekiddako. Tukole emikolo gino twesumulule ku njegere zino ez'obutakola, ez'obutaweebwa, ez'obutafuna. Kale mbagala nnyo bantu bange, mwebale kubeera bawuliza balungi, akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.